Alright, wasizotya osibotya gowena mukwano agenda maaso n'okubeera nga ate olaba vidiyo eno oba kale ng'olaba ekifaananyi kye kituddeko screen yo naye nga kifaananyi ekyo kyolaba yenze mwennyini kamwa koogera ali emabega w'omuzindaalo guno so ng'ate era n'amannya gego gennyini agali ku profile. Kakati mukwano nsaba ka vidiyo kange kano okawulirize bulungi n'obukakamu ate gowena wena bwekanaaba kakuteko n'asanyuka okubeera nga ate naaba nfunye okuddibwamu okunaava eyo gye muli bwe mpulira nga ate kwe nandyetaaze. Emirundi mingi mbaddeko ku mukutu guno ogwa TikTok ate era mbaddeko ne ku mikutu emirala nga ndaba abantu bangi bavaayo ne bajja ne babeera nga ate beekubire omulanga. Abamu bajja bakaaba, abamu bajja balwadde, abamu bajja tebakyayogera, abantu bajja nga balina ebizibu eby'enjawulo, abantu bajja nga balina embeera ez'enjawulo, wabayo n'ababeera nga tebalina bizibu nnyo biri awo nga banoonya obuyambi nga baagala okubeera nga ate bafunayoko omukono ogubayambako oba nga baagala okubeera nga bayambibwa okubeera nga balifutingibwa okuvaako we bali okutuukako ewalala. Abamu bafuna chances just because babeera balina numbers so nga ate ababa tebalina numbers oluusi kiyinza okubeera nga ate kikalubamu. Golaba ku screen yo Kadaama nga n'amannya nkugambye egewo gennyini golaba ku profile era ng'olunaku olwaleero nange mune nsazeewo mbeere nga nzija ku mukutu guno ogwa TikTok mbeere nga ate mbasaba ku buyambi ba mikwano nange ntuukirize ekirooto kyange saagala ate tulinde kugamba nti ate gundi yafudde ate yalina ekirooto mbadde nsaba mu buwombeefu gowena wena anaawulira ng'oyagala ng'olumiriddwa nga vidiyo eno ekukuteko mu bigambo byange mukwano ng'osobola okubeera nga ate onyambako sigenda kubeera nga nkaluba nnyo kubanga ate waliyo be muyamba nga tebalina nawe batandikira oba nga tebalina nantandikwa naye nze agenda mu maaso n'okubeera nga nkulikodingira at least mukwano ogenda kunyamba ng'olina wootandikira. So waliwo n'abantu bagenda okubeera nga ate ntagingako mu vidiyo yange ba mikwano bwe kinaba kikuyisiza bubi nja kusaba kisonyiwo naye ngenda kubataginga just because njagadde eddoboozi lyange lino libeeko we lituuka. Gwe wena wena anaabalabye kanene akatambi nga kakukuteko nga wandyagadde okunyamba osobola obeera ng'okasharinga osobola obeera ng'okadiweetinga osobola okakolamu kyonna kyonna kyoyagala zi green screen naye nga Kadaama waabwe nze nga bwondaba nange mpulira nga embeera entuddemu mpulira nga neetaagayoko omuntu ayinza okubeera nga ate anyambayambako mu ngeri emu oba endala. Ng'olina wena anaaba asobodde ojja kuba onoonyako mu kabokisi oba ojja kuba oteekawaawo kakomenti nze nja kuba nzija ate mbeere nga nkasoma ndabike nga nkuddamu. Ndabye abantu bangi nnyo wano ku mukutu nga bajja ne bagweyambisa ne boogera ne mubasondera ssente ne bakola embaga which is okay. Abaagala okuzimba ne mubasondera ne bazimba amayumba which is okay and very good. Nyinza okuba siyo mukwabo ababeera basobola okubeera nga ate bacontributinga not because mbasaagala naye nyinza okuba nga mbasobola ng'obusobozi bwange tebunsobozesa ekyo naye musaba oba oli Munnayuganda ng'oli bweru oba oli Uganda oba oli ludda wago wena wenna akatambi kano kanaaba kakusanze mukwano ate era ngenda kwongerako ngambe nti bw'obeera ng'era gy'oli naye nga osobola okunyambako mu kale ng'omuntu otegeera ebintu by'amateeka naddala ku nsonga ezo ez'abaana ababeera neglected naye ng'ali neglected n'omuzadde we amuzaala nawe mukwano ojja kusanyukira nga ate oze n'obeera nga ate onsuula omukono. Bangi nnyo betwaye mubayambyeko bakozezi bizinesi abantu nga bakakono kati be batrendinga mubakoledde emikolo bakyadde bakozezi proposal zetamanyi oba bituufu naye nze ndi Kadaama I'm already hustling sigamba nti sikola ndi eno sikola ntudde butuuzi nziza wano mbasaba obuyambi nkola ninawe nga kitegeeza nti mukwano bw'onooba weewaddeyo okubeera nga ate onsuula omukono n'ako akatono konna k'olina ojja kuba onkoledde ate ng'onnyambye nnyo kubanga ebyange tebigenda kalubiriza nnyo muntu oyo agenda kubeera nga ate azze okubeera nga nnyambako okutuuka awo wempulira wenjagala okubeera nga ntuukazo nga akasente tukakola naye nga tekawera
tukakola naye ng'ebikatwala bye bingi ate ng'obuvunaanyizibwa tetuyinza kubeera nga ate mukwano tubudduka. Obuvunaanyizibwa bulina okubeerawo. So kati mu mbeera eyo nange neesaba nzije neeyambise ku mukutu guno, neeyambise ku ddoboozi lya wano, ate mbeere nga ntuusa eddoboozi lyange eri abo bonna abali mu diaspora. Mwena mwemanyi abayamba abantu. Nsaba eddoboozi lino libatuukeko era n'abamusanyufu nnyo ng'okusaba kwange, okuyaayaana kwange ko n'okwetaaga kwange nga kuddiddwamu gwe wenna anaabasobodde.